today. God's hand, God's salvation is to work to you. Hallelujah. You're not repeating. The Bible says the Egyptians used. Praise be to God. Brethren, we have. You are the silver candles, silver jubilee candles. That the Israelites went through, or we are going through. I know with exams, not. Even tomorrow you have one. You do it. They give you some tea, some chai behind you there. You accept, no problem. You guys, they will not be through. But let me tell you, season is come. What is it saying? Do it and be effective. And other institutions you must enter. And the examination time is funny. Some of you may trust your. You just see the other figures around moving. Never around with the, what do you call them? Massage bullets. Hallelujah to see me come. For the students, not doing this just for just. You must have been confirmed at the Church of Uganda Congregant for you to be a part of this communion. Okay, I thank you. Ready for. We have two important messages. And see the salvation of the Lord, which he. And Moses said to the St. John's fraternity, now, no matter you see yourself, I'm gone, I'm nothing, I'm what and what. But you see, 1,000 years, bright shining as the sun. It is my soul. With my soul, Kitto It is well.
7. All of you come here gently. Praise God. Hallelujah. Therefore, don't want to be here when we are dedicated by our King Ronald Muwenda Mutebi. Today, today it is us. Chairman, House of Clergy is here. The President, House of Clergy, is the chaplaincy team of this school. I also recognize with his heavenly blessings. Amen. Receive the peace of the Lord. Peace from the Lord God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In this season, receive His peace so that you may be settled as you revise and you may get all that there. We wish you success. God bless you. God bless you. God bless you. We wish you success. God bless you. Because if you don't allow us, we can't even go away. Sir, just get prepared. Within 1 2, you welcome the bishop and other guests. Saba omukolo bw'okoera, tukusaba mufunze weetegefu. Requesting Father, God the Son, God the Holy Spirit, we thank you to bring these children on earth. From each and everything that may make you fail. Fear and other satanic ways, we refuse them upon you. We declare success upon you. And we call upon the Holy Spirit to come and dwell among you. The Holy Spirit to be with each one of you. That's why we call upon the spirit of remembering. For all that you've studied in all the years you've been in school. Anything that will be brought, the Spirit will help you to remember this area of Namuyenje and the neighboring places. We want to thank you. Therefore, when they succeed, when there is victory here, we jubilate as a community, but also even Omulabilizi gw'otuwadde ssente gyanze muli musayi ng'Imana akyemani eyasooka kubondi essomero yesamba lwakalule kagodo taata wakolera mwana we yakweka ettala kituufu watuwadde omukisa ssente gyanzi esesi enaffe ne tumukyaza ekyamu Enos Kitto Kagodo weebale okusuulidde mwoyo obutuukirizi kakadde n'okirambulako si kya muzannyo. Naye waliwo Katonda amenyaamenya amagaali g'amatiko omuki omulabe. I declare that unto you. If there is any enemy, in fact, to you candidates, some of you where you come from, the people from there where you come from, maybe they have casted, they have said the negative things unto you. Those are the chariots we break, we refuse to do that to them. Never mind what people say about you. Just consider what God is saying about you. Hallelujah.
Every enemy who will stand before you, I declare that enemy to be destroyed in Jesus' name. Because we want you to prosper in this world. We want you to be somebody. And God is with you. Sinabasangako nga mutambula muli ebikajjo. Sinabasangako ebisaati nga biri ebweru. Sinasangako omwana akatogi nga gali waggulu gati. Thank you. And I want to urge you, don't ashame me, for me I'm proud of you. Thank you very much. And in fact, Director Honorable, I want to thank you. This is the biggest school we have in our area. I want to thank you. Yes. Thank you very much. I started my P7 in Namuyenje Primary School, and my teacher is here. She's the only present. She's the one I have to honor. Why not? She's my head teacher. Praise be to God. So today it is a silver day for this school. We want to thank God for this far God has brought you. I want to thank you for the infrastructure. Thank you. Parents, you have to be proud. Your students, your children are in a complete school. With all that you may want, our children may desire. I've seen it around here. That's so great. We want to thank you. Also, I want to thank the administration of this schools. As we heard from the parish priest, that we come here, we do whatever we want. For your notes, I want to inform you, this is our private model school as Mukono Diocese. The director being pure Anglicans, they entrusted us with their school. So we own this school as church. And that's why you may have a full-time chaplain. We want to thank you. And many schools, because of the chaplaincy and what they see here, they have invited us to do the same, to do ministry to other schools. So we want to thank you. So parents, this is a school where a child comes and gets a complete education. Omwana ajja wano n'afuna amagezi ne n'afuna n'obulamu obutaggwaawo, n'afuna Katonda. Era njala kubategeeza tuli wakumu. Guno omulembe gw'ebisaaniiko teguyinza kujja wano. These homosexual issues is the one I'm talking about. That is rubbish.
the strong biblical teachings here, the spiritual growth, we assure you and we are contented that such habits can't be in such a school. We want to thank the administration. And also, we want to thank you for facilitating the chaplaincy. There are schools where we go, they want chaplains, but they want the church to facilitate. They want ministry, but they don't want to facilitate the ministers. So we want to thank you. You are housing our chaplain, and you see the way they look. They are increasing in number. Because they have people, they want to thank you. I remember, because I'm the one who sent him here when I was still at the Mukono Center. But I'm just wondering, they are growing younger. We want to thank you. You know, you can say a person who is stressed, but I want to thank you. I'm expected to tell you that you are somewhere and you are heading somewhere. The P7s are in P7 today, but they want to cross to S1, S4s to cross to somewhere, S6, and also S6 to cross to the university. Hallelujah. I want to urge you, you have not yet reached the destiny. You are somewhere. We thank God where you are. It is we can praise the Lord. It is so pleasing to be where you are, but it is not enough. You are heading somewhere. Let this one enter into your minds that I'm somewhere where we praise God, but we are heading somewhere. But we are, with God, we are to cross to somewhere we want to reach. Hallelujah. From the text we have heard from Bila, this is the Exodus chapter 14, verses 10 to 25, but you can read the entire chapter for yourself, or the entire book, because Exodus meaning living. This talks about the Israelites when God has given them a chance to come from bondage from Egypt, where they were as captives, to the promised land. God's hand was with them. It was not an easy situation, but with God enabled them to leave the bondage where they were suffering from, where they were tortured, where they were killed, where they went through a lot. And when they traveled a distance, they reached somewhere. Many of them, they were tired. It was not an easy journey for very many years traveling. But you can see, not even knowing what route they had to take. But God was with them, directing them through their leader, Moses. And afterwards, Joshua. So, when they reached somewhere, where we have started reading, they reached at the sea. This was the ready, as the Bible has put it. There suddenly, the Bible is saying,
I've been talking to the director, Honorable Muyanja. I was appreciating him for such a wonderful school. And he has told me, but things are not really easy. Tutuse, yes, Richie? In life, there are situations where you reach somewhere and you ask you, why did I start this? You students, outside there, people are seeing you as people who are suffering, and in fact, what you are going through, definitely there are some challenges, not so? It's not easy. But God is with you, and God has enabled you to reach this far. Hallelujah. So in the same way, these people were stuck at the sea. Senga bali baganda bakuno, webandi badde bagambya tuli ku kisenge. Webandi badde bagambya tuli mu nsonda, tuli mu masanganzira, tetulina we tulaga, tukole tutya. Kyekyakwabya abasajja bano, n'abakazi bano, n'abaana, nga balina embaata zaabwe, embizzi, embuzi n'ebirala byonna. Balina byo n'emigugu gyabwe. That's why they cried. Parents were looking at their children. They are going to die. Their parents were also to die. And in fact, Pharaoh's army were running faster to these people. Like as we are here, days are running as if somebody is chasing the days for examination. I don't know whether you should do this. For us in our time, we used to write 60 days to go, calculating every day, 2 hours. But time reached it. But we thank God. God who never abandoned his children, he has enabled twice. Honorable Muyanja, omusajja mukaka ofunye ku ssente. Oli mukaka, mwe bakaka bange benina. I'm proud of you. Naye remember where you started from. But we was a Katonda kikulu. Thank you for remembering to thank God for what he has done to this school. Thank you for investing. Era abazadde bannange musasulenga ku ssente, abantu bano badaaga nnyo. Mwebale nate mwandiza olinga temusasule babanja atya. Mwebale mwekubireko mu ngalo abazadde. The problem atasasula ssente ate yeeyisa bubi. Aba mukambwe nnyo, tajja li mwana we want you to be. Katonda amanyi alina enteekateekayo. Yeye amanyi engeri gy'anaakutuusaayo. Therefore, trust him. Tewenyoma, tewesaasira, tewekebera. You come wholeheartedly, knowing that you are going to do the exams. Be sure of yourself that you can make it. Funa okunenyezebwa kwa maanyi kwe kusoomozebwa kutufunye, naye ate tufunye okugumizibwa nti abantu batujjumbidde, kubanga kati olaba nti tugenda kutongoza era tumanyire ddala nti mu Desemba tujja kuba tusima omusingi ogw'okuzimba ebizimbe ebipya kalina eya flowa 4 ate olw'okubanga omuwendo gw'abaana gweyongedde tusobole okuba nga tubalabirira. Naye twebaza Katonda, ettaka tukyalina ddene, abaana basobola okulima, basobola okumanya ebyokulunda n'ebintu ebirala byonna, omuntu n'afuluma nga mwana ajjudde asobola okubeezaawo obulamu bwe ate n'okutendeka abaana be, kubanga oluvannyuma lw'okusoma balifuuka bamaama era balifuuka baata. Twebaza Katonda olunaku lwaleero nga tusabira abaana nga 28 ogw'omwenda 2023 ate giweze emyaka 25 lwennyini, kuba empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka yatutuggulyawo essomero lino nga 28 omwezi ogw'omwenda 98. Kale nga tusabira abaana lizi baffe aba P7, senior 4, senior 6, twebaza Katonda nti ate era tulagadde tumwebaze olw'okutambuza olugendo olwo n'okujjukira wa watujje nawa we tutuuse. Twagala okwebaza abazadde, twagala okwebaza bonna batukwatiddeko, naye n'obuteerabira nti twafuna ekitiibwa kinene nnyo Ssaabasajja Kabaka bwe yaggulawo essomero lino, era kyovudde olaba nti tukyali bawulize nnyo
twesiima olw'okulungamizibwa kuno okutuweebwa era twagala kwebaza n'abaana batutta omutima ogwo ogw'okwagala ennyo Obuganda nga bajjukira nti baaweebwa enkizo y'amaanyi kuba kabaka lwe yaggulawo lwe twatongeza ne baasale za kabaka wano ezasookera ddala 50 era ezikyagenda mu maaso. N'olwekyo twesiima nnyo beene ate era tusabira abaana bano nga bagenda okukola ebibuuzo babe bagumu nga bisopo bwabuulidde, abazadde babafeeko kubanga kano akaseera omwana wo kakyusizaamu ekibiina okudda mu kibiina ekirala. Tweyama okusigala nga tuli community school mu kitundu kino etali ku biwendo giri egya waggulu. Kyovudala omwana we Namuyenje asomera ku 20,000 asobole naye okusoma kubanga essomero twaliteeka mu kitundu kyabwe. Twebaza abaatuwa ettaka lino era netubasiima olw'okubanga baali benkanya ate batubeereddewo ebbanga lyonna. Tufunye abaana abasomye abali ku ddaala ly'obwa dokita abagenze kwe bafuuka ba looya, abasawo abali awo baakawuntanti, ate nga oggyeko ekyo essomero litendese n'abaana bafaana mulimu gw'endimu gw'ebyobufuzi kuba bayiseeko mu ssomero lino nga batuuse ku ddaala ly'obwemupi bawerera ddala 5. Abali mu bifo ebyobwakansala n'ebifo ebirala bangi nnyo. Abaana tubataddeyo bw'otunulira mu section ya poliisi ba DPC kati mpeereza ddala abawera bodda mu bafaaza yakafulumya bafaaza 7 wano tukkiriza nti tusomesa abaana Abakatuliki, tusomesa abaana Abayisiraamu era n'omuzikiti weeguli ate ne tusomesa n'abaana Abakristaayo nga mu kyo buli muntu aweebwa obudde bwe ate tetukyusa mwana kuva mu ddiini ye gye yajjiramu wabula omwo bwe tumukuumira nga kyetuva twebaza ennyo ne bannaffe aba Catholic, Roman Catholic Church, Father Paulo Sebitoogo atuwagidde kuba buli Sande katulaba bagenda okusomala omugigi bali wano batendekebwa so nga n'Abayisiraamu basiiba olukuka era basaala. Amannya Ssentongo Sally Henry, head teacher St. John's Secondary School Mukono e Namuyenje. Twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Twebaza Mukama Katonda atuyambye olunaku olwaleero ffe nga St. John's Community tujjaguzza emyaka 25 egya St. John's Schools era nga kabaka Ronald Muwenda mutebi w'okubiri Cuucu eyaggulawo essomero mu ngeri ey'enjawulo lwe lunaku Mukama lwatuwadde lwe tusabirako ba candidates baffe aba P7 aba senior 4 n'aba senior 6. Mukama atuyambye abayizi bano tubategese bulungi era tukakasiza ddala nti bagenda kuyita ebigezo. Twebaza abasomesa, twebaza abazadde, twebaza aba directors na buli omu abatubeereddewo mu mbeera eno okulaba nga bakandidates baffe bayita ebigezo era nga tubateeka bulungi era tukakasa nti ebigezo bino engeri gye bali nti be basembayo mu curriculum enkadde tugenda bikoera ddala bulungi n'okusingira ddala emyaka egiwedde nga bwe tuteekera curriculum empya egenda okujja mu bigezo eby'omwaka ogujja. Twebaza gavumenti etuyambye ng'amasomero etugabidde ebitabo era wetwogerera ebitabo byonna mu subjects zonna okuva ku senior 1 paka ku senior 4 kuva mu book 1 paka mu book 4 byonna tubifunye ng'amasomero tubirina. Wiiki eno sembayo batumugaba ebitabo ebya languages ng'Oluganda, Olugubara, Acholi era byonna tubifunye. Tetulina kye twekwasa kyonna ku gavumenti etusupportinze nnyo. Gavumenti tugyebaza yavaayo ne training ng'abasomesa ng'amasomero okulaba nti tugetinga equipped ne new curriculum eno. UNEB ekyali mu process yatandika kokko okusettinga set items ez'enjawulo n'eziyisa mu masomero era tusuubira nti emisomo emirala gyonna gigenda kuvaayo gijje mu masomero gituyamba okutegeera new curriculum eno. Obudde bunaaba tekugenda ukakase be tugenda okukola nti agenda kuyita ng'essomero tekubulayo ennaku zino esente ntono nnyo mu bazadde era twesangidde ddala nti okujja ssente mu bazadde kifuuse kizibu. Owuliriza abamu ne balwawo okudda taamu eno mwaka guno naddala taamu eno etukosezza nnyo abazadde bazze ssente zizze bubi naye kusati gyo nituwuliriza tubayita mu ofiisi ne tugamba omuzadde jangu tutuule twogere tubekuke tuwandiika omwana atambule okusoma kugende mu maaso. St. John tulina enkola ya kibanja mpola leeta koolinawo tukutegeeragane leeta koolinawo yogera n'omukulu w'essomero leeta koolinawo omwana akole ki asome. Tetugoba mwana tusooka ne tuleeta omwana n'ajja ku ssomero n'ategeera omuzadde n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe nti bwakusasula fees era ne yeetegeka n'amakinga sure nti school fees zaffe azimanya era tugenda okumalako ttaamu nga ssente ezisinga zonna abazadde bazisasudde ne bazireeta. Children out there, if
your parents are caring. Please don't disappoint them. Do all the needful. Do all your best. Revise so that you can please your parents. That's my message to all the children out there. Twaliza awamu zeni musanyufu era nebaza Katonda okulaba nga atutusiza mu mbeera eno kati. Nebaza nnyo omulabirizi wa Mukono Diocese Bishop Kagodo okutuwa omukisa kaseera kano ng'abaana baffe beeteekerateekera okukola ebigezo ebyakamalirizo. Ono omuwala Nakatumba Gertrude Sematimba ali mu peace candidate naye okusinziira ku message n'omulamwa gwa Bishop gwabadde nagwo tuli mu lugendo ate olugendo terukoma fine naye ngezaako kinkalejinga abaana benzadde era bensomesa kino kye baba batuuseeko sityo abawala we bafuna ba boyfriends ate ba boyfriend be babatta abalenzi babeera mu groups okutandika okunywa enjaga na biki mulabirire abaana baffe tukufune eggwanga eddungi kuba Katonda n'ensi yaffe tusigala St. John's myaka 25